wali otambuddeko mu ggwanga lya Saudi Arabia? Omanyi obulungi bw'eggwanga lino lye buliko? Bw'oba tokikolangako neekwata ngenda kubanga enkuteerawo ebirungi ebiri mu ggwanga lino erya Saudi Arabia, obulungi bw'ensi eno. Gwe wenna abadde nga tatwalanga budde kugirambulako kulaba bulungi bwayo, munnange otuuse. Gwe kyolina okukola kiri kimu, subscribinga okwate ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ebeera nga ekutuukako. Hello guys, nze Shula Adita mbadde mbabuzeeko as you know, mbeera very busy ate era ndi mukozi munnammwe, ndi hasola munnammwe, obudde mbeera na butono ddala naye era munnange enfisizaawo obudde ntere njogereko nammwe. Gwe kyolina okukola bw'oba obadde tonaba subscribinga kikole mu bwangu, akadde akali awo waggulu wekooba okwatako nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi. Teweerabira commentinga, comments zammwe nziyitamu nnyo ate era ne mmanya bameka abandowoozaako na bameka abalaba videos zaffe. Well, without wasting any time, njagala nkutwaleko mu nsi eno eya Saudi Arabia olabe ebifo ebiriyo, enguudo zaayo, ebifo ebisanyukibwamu n'ebintu ebirala bingi nnyo obirakubeeko, so that w'oliba otuuse okujja eno w'oba obanga gy'oli already ebifo ebyo naawe obeere nga obirambulako. Ate era teweesubya mukisa munnange, ensi eno buli kyolaba naawe kirecording ekoze ezimu ku memories z'ogenda okusigaza time to come gozeeyo ewaka olage abantu bo nti nange naliko mu ggwanga erya Saudi Arabia. Oba ogenze Makka record weekubyawo n'ebifaananyi, oba ogenze Madiina, oba ogenze Keyo, musozi wonna gy'oba olaze genda n'essimu yo orecordinge weekubye n'ebifaananyi. Munnange jjukira memories matter. Ekiseera ekyo lw'oba oli eno tomanya nti oyinza obutaddamu funa chance kuddamu kudda, ate era onookakasa otya abantu nti waliyo nga tolina bukakafu. Ebifaananyi ne video bwe bukakafu obulaga. Katugendeko mu butambi obwo tubulabeko, tulabe ku Saudi Arabia bwefaanana, ate era tukomeko imbatwaleko ku nsozi za Saudi Arabia nazo muzirabeko. Kwekuumireko, katugendeko mu butambi.
kansuubire obutambi obwo mu bulabye bulungi ate era nga bw'obanyumidde. Jjukira mbajjukiza nnyo nti woba ofuuse omu ku ba subscribers baffe kigenda kubanga kikuyambira ddala kubanga kirungi nnyo ogenda kubanga buli video yonna gye tuteekayo ekutuukako kubanga oli subscriber, oli teacher, oli omu ku ba motivational speakers ku channel yaffe eno kyova olaba tugamba bw'oba okuttekadde kigenda kubanga kikuyamba nga buli video yonna gye tuteekayo ekutuukako ate era obeerenga n'okomentinga kintu kirungi nnyo ate era naffe mwe tuyigira mwezo ensonga mistakes zaffe era mmwe mutugambako nti mugamba adita ku luno osuse oba kuno oyongezaako oba munnange kino na kino naffe ne tumanyira ku mmwe wabulanga ate obutawestinga time imbeebaza nnyo mmwe mwena ba subscribers baffe abalaba obutambi bwaffe mujjukire nti no imbagala nnyo mundi ku mutima ddala gwe wenna ayagala otukubirako ogenda kubanga weeyambisa Instagram link ngiteeka waabo igwe kwata mu link ebeerenga ekuleeta bulungi nnyo ku Instagram osobole okufollowinga ate era so that bw'oba okuba essimu yo eyitamu nja kuba nkukwata twogereko nammwe tugenda kubanga tubalagako ku nsozi eziri muno mu Saudi Arabia. Kino bana abantu kye batusinga nti baagala nnyo ensi yaabwe buli kimu bakitwala nga kya muwendo buli kimu nga bakyagala okutandikira ku nsozi ebidiba ennyanja byonna buli kyomanyi nti nno kibeera mu nsi ne weguba muddo bagukekkereza lwansonga ensi eno it's a desert country naye ennungi esinga n'ensi ezaffe ez'omu Africa. Tugendagendako mu nsozi mulabe ku nsozi zaazo obulungi bwe ziriko n'engeri ze bazimodifyingamu okubanga zirabika bulungi. Kati wano wogenda osalirawo gwalaba video ensi yo mwova ensozi zammwe zifaanananga bwe ziti mu nsi yammwe gy'ova ensozi zaayo nnungi nga zino oba nedda oba mu ensozi mwonoona nnyonoone ne mutandika ozisimaasima ne muzikolamu ebintu ebitajja mwokye ebibira mwokya byokye n'ebintu ebirala kweno video wogenda okusalirawo ekituufu eno ensi esinga eyo oba tegisinga. Katugendako mu butambi ate era tukomewo tubeere nga tufundikira video. هاي نتقابل على خير ان شاء الله. بخير ان شاء الله. ما سمعت من امك تقول ارفع راسك ارفع لك راسك شويه. تتفرجين ولا ترقدين؟ ها؟ يلا
بس خليهم يجهزون هذيك النقالة اللي سويناها ذاك الليل عشان والله شفت عرفتها خلاص عرفتها. ان شاء الله ان شاء الله. بس النقالة هذيك خلوها ينظفوها اللي ذاك اليوم نقلناها فيها. اذا جاك نوم انا ريح من الاسعاف ولا الاسعاف ريح؟ سيارتك ريح. والله يريح بالي. خلاص ان شاء الله انا اصلا عند امي سنتين. Video z'olwaleero bwe zito bwe zigenze kansuubira nti nno onyumiddwa nnyo nga nange wennyumiddwa nze nanyumirwa nga ndaba ensozi ezo era kwe kusalawo okukwata essimu yange embeere nga nzi recording nga nzibateerako kuwana eno musobole nammwe okuziraba oba oli awo mubeere nga nammwe mubeera inspired oba motivated kuba munnange okubeera n'ekintu ekibeautifyinga ensi yo kintu kirungi nnyo. For example ffe abannayuganda ensi yaffe kwe bagitegeerera nti nnungi kuffe abantu our structure twakula bulungi nnyo buli akulaba akugambirawo Uganda kuba bakimanyi banange ffe tusinga ffiga ennungi ffe tusinga empisa n'ebintu ebirala kaakati nabano bwe batyo ensozi ng'ezo ebintu ng'ebyo bannange mugezeeko okubikuuma gw'obako wooli ng'olaba omuntu ali mu kwonoona olusozi muguleko omusango ogenda omulopeyo abantu abakwatagana ebya nature babeere nga bamukolako. Olaba omuntu ayonoona amazzi agenze mu bidiba ng'ebyo asuddemu kasasiro biki ng'ebyo gendayo omulope so that babeere nga bamukolako kubanga ebintu binene tubyetaaga mu nsi yaffe nga bw'olabye waneeno. Kansuubira nti obutambi obwo bubanyumidde bulungi ensigadde y'ensesula adita gwe ky'otalina kola kwerabira kwe kubanga osubscribinga okwate nekadde nga buli video yona yona ekutuukako bulungi. Jjukira nnyo nti naawe oli omu ku bannyini channel eno ate era commentinga imbagala nnyo. See you in my next video.